oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, nkwaniriza ate mpozi ku Bokati TV zesula senyonga ate mpozi okubeera nga nkuwa amawulire gwe n'okula mpozi ngufuna ku lunaku nga luno olwaleero nkubuuzaako gwe yakatweyungako mbuuzaako mukyala Nakimera Esther ate nga mpozi oli mu Middle East eyo gyotakalabiza emirimu gyo wali kubeera mpozi ng'obeerayo Hawa Baligeya ogamba otya nembuuza ate mpozi ku Joweria Nakate OTT Winifred Masse Violet nembuuza ku Habiba Nabirye nembuuza ku Anne Safari ogamba otya online psychic and love kale abo nabo tubakola ki tubabuuzaako nnyo nembuuza ku Jasla Suba naawe bali kwera mpozi nga ate otumbula ate mpozi Bokati TV wali kwera nga otulaba bulungi nnyo programs tubeerana nnyingi nnyo tulina Love Doors tulina mpozi neno mpozi kutusaako amawulire aga bulijjo ate mpozi ne entertainment n'ebirala bingi nnyo ate mpozi gye bujjako awo tubamanyi mukimanyi tubaleetera n'emira byange gye bujjako mu maaso awo n'ebirala covid yatulinnyamu Saleh Al Husna ogamba otya nembuuza ku ate mpozi omulalaani Lana Sophie naye beera kubeera mpozi nga te otwegattako kale olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku mawulire ag'enjawulo agabaddewo after the nomination tubadde n'amawulire mangi nnyo kantandikire ku sayidi y'abasajja baffe aba NRM oluvannyuma lw'amayinja okwegatta ku NRM ngera bw'omanyi nti omugole bamusuusuuta nnyo aba NRM basuusuuta nnyo Ronald Mayinja to the extent nti beerabira n'abakadde ababaddemu NRM ebaddemu abayimbi nga Bebe Cool Kusaasira Fulufiga n'abalala naye Bebe Cool yakola oluyimba lwe Katonda abasajja tebalwa wadde endorsement tebaluzinira nako wadde ng'ate lwali lwangoma nganda ne tebaluzinira kola tekitegeeza nti lwabanyumira naye omugole Mayinja bwe yaleese akayimba ke muzeeyi ne bakaaniriza ne bakazinirako n'ayimba n'okuyimba kino nno kyaleetedde Bebe Cool okulira obujja era mu bigambo bye ayogera awanda muliro n'agamba NRM etandise okusosola ye yakola oluyimba olukyasinza obulungi ne tewali n'omu yaluzinira nako wadde kati bali mu kusuusuuta Mayinja kubanga ye mugole oba nfuna bulungi bali mu kusuusuuta Mayinja kubanga ye mugole n'agamba kale Mayinja tumwaniriza naye ate tuleme okubeera nga twerabira abakadde ebyo y'ensonga lwaki aba opposition batukubamu ebituli oba nfuna bulungi nnyo ebyo bigambo bya Bebe Cool kinajjukirwa Mwami Museveni yasoma manifesto ye yava okwewandiisa n'agenda n'asoma manifesto ye ate mpozi ku Resort Hotel Munyonyo naye omukyala Nakangu Fulufiga agendayo alowooza bye bino ebyabwe by'omu kibande by'e Makindye bamugobera ku mulyango n'ayagala okwecyangamu kumbe yeerabisa b'amawulire n'ayagala okwecyanga naye nga bakoze eki nga bakugobye bali babeera bakugobye kati nno mwana tu bamala okumugoba Bebe Cool era naye amukomentinga ko nagamba protocol ebeera protocol ate yo olina okubeera nga respecting aba senior cadres bwe babeera bagambye nti genda ekyokubiri bwe babeera nga babadde kale bakuyise naye ate n'otuuka ne bagamba togenda kuyingira era tokaayana genda beera ne discipline Fulufiga bigambo bya Bebe Cool si byange bigambo bya Bebe Cool kati ezo embeera ne zibeera nga ziri bwe zityo ezo zenkaana eziri eyo kinajjukirwa emabegako babadde bayomba Bajjo ne Balamu byanfuna oba byansimbi bibalwanya bombi Balamu alina enkwe Balamu akola atya oba kitegeera ne bana ntu mmwe njagala mbawe amagezi gano siri mukwano gwa Balamu ate siri mulabe we newankubadde twawukanya ebyobufuzi ntegera y'obufuzi na biki nenze nganze nange we mbanga ndi wagamba nti kati ani gwe nina okukolagana naye ndowooza nkolagana ne Balamu lwa nsonga Balamu alina buli kimu kye yeetaaga
Balamu kyabasinza kikino. Balamu nti teyeetaaga gamba nti mumpe ssente nkole kino. Bwe waba wekyetaagisa ateekamu ssente, ateekawo ebyuma. NRM ebintu byayo mugimanyi buli kaseera byakusabiriza kwewola. Balamu asobola oyiwawo omubiri. Kati katugeze okwewandiisa nominations. Nga bwe walabye buli kimu okuva ku tent paka ku sound, buli kimu kyabadde kya Balamu events. Bajjo mbuulira oyina ki? Mbuulira bajjo oyina ki? Gwe wagenda kukama bukami. Balamu ye ateekamu. Oba nfuna. Kati ne bamunaabaana olutalo nti omusajja akuba ekikono. Atakuba kikono. Nabo bamanya, ne bali abali munda bamanya ani ow'omugaso. Nti ono twamupangisa kuvuma gwedde eri ovume. Twetaaga sound mukubire Balamu. Twetaaga tenti mukubire Balamu. Twetaaga gundi mukubire Balamu. Because mwetundayo nga mulina kye mugenza okukola kya kuvuma. Temwagenda na capital wammwe. Capital wammwe kwali kuvuma. Capital wa Balamu wa materials zikola era ziyamba gavumenti ku buli kimu kibandi badi bagamba nti bakiteekamu ssente. Ye muntu ateekamu n'amala n'abanja. Oba ntegeera bulungi nnyo. Kati ezo entalo mujja kuzirwana, muzirwane, Balamu amala abakubye abafulumi. Oba ntegeera bulungi nnyo. Kale bwe tuvaawo ne tugenda ewa mwami Kyagulanyi. Kyagulanyi nababuulira ebyabaawo. Abaana bagenda basuuka. Olunaku lwajjo twabadde ne press conference. Olunaku lwajjo NUP yabadde ne press conference. Era ne boogera ku biki ebyabaawo. Kyagulanyi bw'amala okubeera nominated olutalo lwabaawo nalubawa. Bamuwamba abapoliisi. Ekyasinga okumunyiiza ennyo nti ate be bamuwadde bamukuume be bamuwamba. Be bamuwadde bamukuume be bamuwamba yamukwasa poliisi. Kale olw'obusungu bwe yalina twalowooza nti ekintu akyogeza busungu. Yagamba mbagobye. They are supposed to give me protection. Ate be bankutte ne bampaayo. Abo mbagobye si beetaaga. Twabadde no tulowooza asaaga. Olunaku lwajjo teyalabiseko ye ne Joel Ssennyonyi. Ate mpozi ne Mr. Update ogatteko ne abaana bali ababiri bakuba amasasi. Bakyali ku biwundu, bakyali mu malwaliro. Tebalabiseeko naye Lubongoya Secretary General yabadde in charge okubeera mpozi ng'atwaza omukolo press conference yabadde olunaku lwajjo. Era ebimu ku byayogeddwako nanotinzemu ebintu bibiri ebikulu. Yagambye kikakasiddwa abasirikale abamuweerera Electoral Commission yabagobye. Kino nalina okiteeka mu buwandiike naye Kyagulanyi mwesiga takola bintu nga tabaze. Agenda okiteeka mu buwandiike agambe nti bano si beetaaga olw'ensonga ABCD babamuggyeko. Ekirala okutongoza manifesto yali yakutongozebwa Kamoocha ku NUP naye ne kitasoboka olw'ensonga nti baamugaana. Yali ina kutongozebwa ko lwe baamunominatinga ne kitabaawo. Kati nno kyakoze enteekateeka zonna olunaku olwokutaano olwo lugenda kwera lwankya. Nominations zigenda kubeera mbalala. Ojja kuwulira embaga. Nominations zigenda kubeera mbalala. Ojja kuwulira embaga. Embalala tukimanyi ng'ekibuga kya Mwami Museveni. Mwalaba ebyaliyo bwe baali batwala Nakanguubi nga bamugoba abakyala abaaliyo. Nti ng'ojjeeko ekyokubeera nti kirimu abeenaale mu bangi, kiri kyekibuga gye bamuzaala, kyekibuga gy'akulidde, amanyiyo nnyo, obuwagizi alinayo bungi nnyo. Aba NUP gye batutte launch ya manifesto. Ojja kuwulira Kiboko. Paze! Naye, mwembanga alaba, Kiboko yandibeera ennene ennyingi ennyo. So kakati olunaku olw'enkya mubeere nga mulindirira manifesto ya NUP. Naye nze nganze bwe mba ndaba speech gye yaweeri nalabanga yali summary of the manifesto kubanga it was a very 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 good one. Ya summarizing manifesto buli kimu ne kigwa. Kale sijja kubeera mpozi nga nsukka waneeno mbaagaliza okubeera obulungi. We recording ka video ko okampeereze ku noti 7549 73435
tusobole okubeera mpozi nga ate tunyumyamu nze naawe otumire ku bantu bo obuze ku bantu bo tukakwata nga mulimu music background tetwagala kubeera mpozi nga ate tulwana n'abantu. Kale mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV